Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillah alladhi ba'atha fi an-nas rasula يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أحمدك يا رب على أن اخترت الرسول الكريم ليكون نورا للعالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان ضياء للسالكين وقدوة للناس أجمعين، فهو سيد ولد آدم، أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع يوم القيامة. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. أيها المسلمون، فاعلموا أن طاعة الرسول واجب. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyini matenda agawaggulu ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka, omutonzi w'eggulu n'ensi, era nga ye nannyini ensi eno na byonna ebirimu. Asaanye okutenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa ekyengera kino ekyebbeeyi ekyayateekirira ensi eno, ekyengera ky'okutumibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah gwe yasindika eri ensi eno ng'era kitangaala eri ensi eno, era nga bwe buluŋŋamu obwa buli kitonde kyonna buli yenna amugoberera. Sayyidi waladu Adam, ye kabaka mu baana ba Adamu. وأول من تنشق عنه الأرض، ettaka gwe ligenda okusooka okubeera nga jjibwayo mu kiseera ekyokuzuukira. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Allah gwe yatuma rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde. Nkuutira omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya, n'okugoberera ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abasiraamu abali wano, wulida nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi shahri rabi'il awwal amul fil, yazaalibwa ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu mwezi ogwa rabi'il awwal, mu mwaka ogw'enjovu. Allah gwe yatuma eri ensi eno nga rahmatan lil alamin, ng'okumugondera gyali kyabwa tteeka ffenna gye tuli. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa: Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Bategeeza abo abakkiriza ddala baba bakakasa nti baagala Allah. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mugoberere nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nammwe Allah ajja kubaagala. Famahabbatullahi alkamila ayyuha alikhwa, okwagala kwa Allah okujjuvu fi ittiba'i rasul kuli mu kugoberera ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yamutuma
n'ekitangaala eky'eddiini ey'obusiraamu ekyayakayakanira ensi eno min masharikiha wa magaribiha, ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Kyava yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun, teri yajja kumpulira kabe muyudaayo oba omunaswara, walam yu'minu bi, n'abeera nga takkiriza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, illa adkhalahu Allahu an-nar, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuyingiza omuliro. Baganda bange abasembedde wano mu khutuba eno ey'ekitiibwa, nga tuli mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Rabi'il Awwal, omwazaalibwa ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdalul bashar, asinga abantu bonna ekitiibwa, akramuhum inda Allah, yabasinga ebbeeyi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, eyasinze ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. makatha 13 sana fi Makka yad'u ila at-tawhid wa ila al-islam, yamala emyaka egiwerera ddala ng'ali Makka ng'akoola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga bamwawula. N'amala emyaka 10 owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ali Madina yuallimu ddiin, ng'ategeeza abantu ebikwatagana ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tuba twagala okugobera owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tumukoppeko empisa ze, enneeyisa ye, engeri gye yawangaalamu. Aasha ma ashaabihi ridwanullahi alaihim ajma'in, yawangala ne basahaba ab'ekitiibwa, n'abafaako nnyo eri eddiini yaabwe, n'abaagazisa eddiini eno ey'obusiraamu, n'abayigiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga talina muntu yenna gwakakkanyiza. Emyaka gye yamala 12, 13 ng'ali mu Makka yad'u ila tawhid, ng'akoola abantu kubategeeza ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah, abategeeza obukulu bwa shahada. Olwaleero yatuyingiza ffenna mu ddiini ey'obusiraamu. Ekigambo ekyo bakitegeera ne bakikkiriza, kyabawanguza ensi eno n'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala n'asiima abamu ku bo n'abayingiza ejjana nga bakyali balamu. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kathiru ta'abbudu lillah, abamwagala okumugoberera tumukoppeko ensinza gye yasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kathiru ta'abbudu lillahi bitaa, yali muyitirivu nnyo akusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyeyoleka mu ssala ze yasaala, kyeyoleka mu kuyimirira kwe yayimirira ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala, hatta n'atuuka n'okuzimba ebigere. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasomanga Qur'ani ey'ekitiibwa, nga Jibrilu alaihi salatu wassalamu emujjira mu mwezi ogwa Ramadani n'emuyigiriza. Naye yali nnyo musomi wa Qur'ani ey'ekitiibwa. Kaana jamilu sawtu fi tilawati al-Qur'ani al-Karim, yalina eddoboozi eddungi mu kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Qaala al-Barra radiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil isha wat-tini waz-zaytun. Atunyumiza owekitiibwa sahaba yitibwa al-Barra radiyallahu anhu, yawulira nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'asaala esswala eya isha, ng'asoma essula eyitibwa wat-tini waz-zaytun. Yaga nti fama sami'tu ahadan ahsanu sawtan, sirina gwe nali mpulidde yenna alina eddoboozi eddungi ng'erya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange, musome Qur'an. Nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam yasomanga nnyo ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abeeyita aba umma ya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mugoberere nabbi mu kusinza Allah kwe yasinza. Yayimiriranga ekiro ebigere ne bizimba, n'asoma Qur'an, basahaba ne banyumirwa. Era lumu yategeeza sahaba ow'ekitiibwa n'amugamba nti nsomeramu. Sahaba n'amugamba nti aqra'u alayk,
nkusomere Qur'ani nga Allah yagissa kugwe, namugaa nti uridu an asma'a min ghairi minni, nange njagala mpulire ku Qur'ani eyo ng'esomebwa atali nze. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu natandika okusoma Qur'an, bwe yatuuka ku aya ya Allah, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Mu suratu Nisa bwe yatuuka ku aya eyo, yagenda okulengera owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'avaamu amaziga ng'akaaba, naye ng'obubaka obwalimu Allah yali ategeeza nti fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid. Kiribeera kitya, kirifaanana kitya bwe tulireeta omulembe ne tuleeta ababaka n'emirembe gyabwe nga bonna bajulizi, waji'na bika ala haula'i shahida, ne tuleeta abantu ba ummayo nga gwe mujulizi ku bo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yawulira obuzito bwa aya, engeri gyagenda okubeera omujulizi ku bantu ba ummaye, nawulira nga kimuzitoweredde, nayolungusa amaziga sallallahu alayhi wasallam. Kana kathiru tilawa, yali muyitirivu wa kusoma Qur'an, wabula n'okujagala okubeera nga agiwulira mu basahaba b'ebitiibwa radiyallahu anhu. Kana yuhibbu as-salah wa yusi biha, yayagalanga nnyo esswala eno n'okugiraamira abantu ba ummaye, era ebimu mu bigambo ebyo ebyasembayo ng'ava mu nsi yalaamira abantu ba ummaye, n'abaga nti as-salah 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 wa ma malakat aymanukum. Bannange esswala, bannange abantu ba umma yange esswala, wa ma malakat aymanukum, neegyo emikono gyammwe gye gifuga. Bw'abanga owekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yayegalanga nnyo esswala, lumu yagamba Bilal radiyallahu anhu, namugaa nti arihina ya Bilal fi ssala, tutebenkeze nga tuli mu ssala. Yayagalanga obutebenkevu, yanyumirwanga nnyo esswala okubeera nga agisaala. Abantu ba umma ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baganda bange abasiraamu, esswala nga Nabbi bwe yatulaamira esswala olw'obukulu bwayo oluvannyuma lwa shahada, okwawula Allah nti shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, teriyo mpaje eddako olw'obukulu bwayo kujja ku sswala. Allah bwe yayagala ogiraalika ku wekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yamutumya direct n'amutwala mu ggulu n'amulaalikako esswala. Olwaleero abantu baagala Nabbi naye nga tebasaala. Abantu baagala Nabbi bamukulize n'amazaalibwa naye nga tebasaala. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam kana yuhibbu as-salah wa yusi biha, yayagalanga nnyo okusaala, yayagala esswala n'agiraamira n'abantu ba ummaye mu bigambo bye yasembayo mu buwangaazi bwe ng'ava mu bulamu buno obw'ensi swala. Kukubiriza muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze ow'ekitiibwa okutwala esswala ng'ekikulu oluvannyuma lwa shahada. Teriyo kinene luvannyuma lwa shahada mu mpaji ez'obusiraamu okujjako esswala. Ebirenga mu puroguramu zo mu bulamu bwo, wonna w'oba olaga mu safaari ngenda kusaalirawa, bw'oba otambulira mu kibuga ngenda kusaala ntya, abantu boolese ewaka ebeera ennaku yo basadde, so si nnaku yo kubeera nti balidde, naye esswala bubeere bulumi byo kwoyo gw'ogenda okuwasa esswala, bubeere bulumi yo kwoyo gwe wafumbira okulaba ng'ayimirizaawo esswala. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalaamira abantu ba ummaye ng'ava mu nsi, hatta ne mu kiseera ekyokufa n'atunuulira obukulu bw'esswala, n'aga nti as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum, bannange esswala n'emikono gyammwe gye gifuga. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kana yatawadha'u lis-saghir wa yagrisu fi qalbihi al-aqida, yalinga mwetowaze nnyo hatta n'eri abaana abato, ng'ateeka mu mitima gyabwe al-aqida, enzikiriza ddala okubeera nga abaana abo bategeera Allah. Olwaleero osanga abasiraamu tukwata abaana baffe ne tubatwala mu byalo okusamira, n'osanga abasiraamu nga bapakidde famire batwala abaana kulima bijja kufuna mikisa. Naye Nabbi kana yatawadha'u lis-saghir, yeetowazanga eri omwana omuto, wa yaglisu fi qalbihi al-aqida, ng'ateeka mu mitima gy'abaana abo abato aqida. Bwe yaweeka Ibn Abbas ng'akyali mwana muto,
yamuga nti ya gulamu owange gwe mwana gwe inni uallimuka kalimati ngenda kukuyigiriza ebigambo naye nga gwabiyigiriza tannatuuka myaka 15 naye yamuga nti ihfadhillaha yahfadhuka mwana gwe weekuumirenga ku Allah nywereranga ku biragiro bya Allah yahfadhuka Allah ajja kukukuuma ihfadhillaha tajiduhu tujahaka beeranga ku Allah omwekuumireko okuuma ebyo Allah bye yalagira ove ku ebyo Allah bye yagaana woonaabanga oli Allah ojja musangawo namugaa nti wa idha sa'alta fas'alillah mwana gwe bw'obanga osaba tosabanga ekirala okugjako Allah wa idha sta'anta fasta'inu billah bw'obanga osaba omuntu yenna okuyamba tosabanga mulala sabanga Allah ebyo nabbi abigamba mwana muto abali wano tulina abaana abato nezzadde li wali otuddeko n'abaana bo fatagirisu fi nufusihim al aqida noteeka mu mitima gyabwe aqida wabula tupakira abaana ne tubatwala mu nnyimbe mu kwabya ennyimbe mu kukuza abalongo n'okubeera nga tusamira naye ng'oyonoona baana kubanga ebikolebwayo naawe tubyagala kyovula abamu babikola mu bubba naye nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadau lissagir yeetowazanga eri abaana abato. Anas bun Malik radiyallahu anhu maama we yamukwata n'amuleeta eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga muto ng'amuleesa aweereze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye emyaka 10 Anas gye yamala mu maka ga nabbi lam yasma'u minhu qattun teyamuwulirako n'ekigambo n'ekimu nga kimunenya wadde okumubuuza lwaki kino kikoze wadde okumugamba nti lwaki oluddeyo bwoti naye nga yali mwana muto. Olwaleero osanga abasiraamu abaagala nabbi era nga abasiraamu bakkiriza bakuba abakozi naasuna omukozi omusajja omukulu n'amuvuma n'amulangira n'amusuna amatu abamu babawandira n'amalusu naye era bannabbi amukolera omwana omuto Anas amunyumyako nti makathtu 10 sinin namala emyaka 10 nga mpeereza nabbi saamuwulirako kigambo kinzikakkanya wadde okumbuuza nti wayi. Abakozi boolina bwotyo bwebakola betukozesa bwe tutyo oli atuuka ewa sekuritale we nga yamulagidde okuwandiika ekiwandiiko nga tannakikola n'avuma n'amusooza n'amufulumya n'ebweru abamu tubama ne transport leero sijja kukuwa. Nabbi bwatyo bwe yafaanana sallallahu alaihi wasallam embeera ze oyagala nabbi ddala omugoberera mwekyo omugoberedde sallallahu alaihi wasallam yeetowazanga eri abaana abato be yalina naye nabbi yalina ku bakozi yabayisanga atya. Banange tukoppe empisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatalattafu fi ta'limi ashabihi yalinanga ebigambo ebiwoomerevu mu kuyigiriza basahaba basajja bakulu banne ng'abayigiriza eddiini eno ey'obusiraamu. Qaala li Mu'adh yawman olunaku lumu yategeeza sahaba ayitibwa Mu'adh bun Jabal nabbi bwe yali amwogerako oyo sahaba era nga n'abamanyi ab'obusiraamu kye bakakasa a'lamu sahaba bilhalaali walharam yasinga basahaba yabasinga okumanya okuteekulula halaali ne haramu ayitibwa Mu'adh bun Jabal. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okuba yalina talattufu ebigambo ebirungi okukwata empola lumu yamugamba nti wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adh, Mu'adh mpulira nkwagala oswika kino nkikulamira la tada'anna fi duburi kulli salah togezanga n'oleka ng'omaliriza esswala antakul okugamba ebigambo bino Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Nilaba ebigambo bye yakozesa nabbi ebigambo bino bisobola okuyingira mu mutima gwa sahaba obuntubulamu bwe yali alina n'enkwata empola ey'ebigambo by'okwagazisa. Yamugamba nti ya Mu'adh inni uhibbuka ya Mu'adh, buliranga nkwagala naye nkulamira ebigambo bino togezanga n'ova mu swala nga toyogedde ebigambo bino Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Byenjagala okusibira muganda wange omusiraamu azze mu kutuba eno ey'ekitiibwa
obutavanga mu swala okujjako ng'oyogedde ebigambo ebyo bya bbeeyi. Allahumma ainni ala dhikrik. Buli womaliriza tahiyatu ng'eri ogifundikidde omaze edduwazo gambanga nti Allahumma ainni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatika, kubanga nabbi yabiramira Maadha ow'ekitiibwa ate nga yamugaa nti inni la uhibbuk, nkwagala. Nabbi gwayagala abeera wa mujjana era bagenda kubeera bombiriri. Oyagala obeere ne nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mujjana, yagala nabbi ogoberere enkola ye neeyisaaye. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa at-tawwabul karim. Alhamdulillah wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Baganda bange abasiraamu abazze mu khutuba eno ey'ekitiibwa, nziramu okulamira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbalamira nnyo okutegeera omubaka Allah gwe yatutumira nga si mulala, khatamul anbiya, ow'enkomero mu bannabbi bonna Allah be yatuma, Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, okumwagala ennyo, okumukulembeza mu masanyu ne mu nnaku. Twagale nnyo ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fataatuhu wajib, okumugondera oyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyabwa tteeka, si kyakyeyagalire. Ayagala Allah mwagale, yagala nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nga n'okumwagala sallallahu alayhi wasallam ittiba'uhu, kumugoberera. So si bantu kuŋŋaana bukuŋŋaanyi ne basaalira nabbi ne bagenda naye nga tebategedde muntu ki oyo ayogerebwako. Nabbi yazaalibwa Makka, Allah n'amutuma ku myaka 4 n'amussaako obubaka sallallahu alayhi wasallam, n'amala emyaka 13 yadu ila tawhid ila kalimati la ilaha illa Allah, ng'akoola abantu kubazza eri ekigambo kya la ilaha illa Allah. Bave mu kusinza lubaale basinze Allah, bave mu kusinza amasanamu baleme okusinza entaana. Kyekyo ekyaleeta nabbi okikoze. Bw'abanga nabbi yajja eri ummeene eri ensi eno, ekitangaala kye ne kyatiikirira ensi eno, min masharikiha wa magaribiha, tewaliiwo kanyomero mu nsi watali kitangala kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yatujja mu kizikiza ekyokusinza abafu, ekyokusinza emiti, ekyokusinza entaana, ekyokusinza amasanamu, n'atulaga ateekeddwa okusinzibwa nga ye Allah. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an. Baganda bange abasiraamu, Allah tumwawule, tetumugattikako. Twetoolere nabbi tumutegeere. Olwaleero abantu beetoolodde bayimbi n'abasambi ba mipiira, babamanyi ne sente ze bafuna, n'amakuuli ge baakabakuba, ne goolo ze baakateeba, naye nabbi waabwe abakwatako tebamumanyi bimukwatako. Oli n'amanya omuntu atamumanyi nakumumanya, alifa takutegedde nakutegeera. Abamu bava ne ku bizimbe ne bikkata wansi ne bafa nga balaba abo be bawagala ennyo. Ettiimu mwe bali mwe bazannyira egobeddwa, abamu ne beeyokya kubanga omuzannyi we mu ttiimu mwabadde asambira bambi egobeddwa, naye etta balabiddwako bangi mu nsi muno. Gwe nga gwe omusiraamu, nabbi wo wamumanya? Wategeera nabbi wo n'omanya ebimukwatako neeyisaaye? Biki Allah byakwagaza eri nabbi? Nabbi bw'abanga yali mwetowaza eri abaana abato, naye bw'ofaanana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatulanga ne basahaba naye nga tosobola kumumanya. Ennyambala ye teyali yanjawufu mu basahaba, era bangi baavanga eyo mu byalo ne bajja ne babuuza omubaka naye nga ali awo yeebase. Kaana yanaamu ala alhasir, embeera ze zaali ndala nnyo. Ono sayyidi waladu Adam, misbahu duja, tazanyirwako. Sayyidi waladu Adam ye kabaka mu baana ba Adamu bonna, khatamul anbiya, wenkomero mu bannabbi. Allah gwe yatiikiriza ekyengera kye eri ensi eno. Kaana yanaamu ala alhasir, yeebakanga ku kiwempe. Bwe yazuukukanga nga n'obufu bw'okwebaka ku mubiri gwe bulabika. Olwaliro tusula ku mazongoto 6x6 naye nga terina kusaala kiyamu layili.
laba atusinga ekitiibwa sayidi waladu adam. Engeri gye yasinzaamu Allah yasaalanga n'ebigere nebizimba. Yalinga mu nnyumba mwe yasulanga sallallahu alayhi wasallam ne mukyala we Aisha nga bwazuuka okusaala qiyamul layl, ennyumba nga tebamala, we yakutamanga ku sujudu, Aisha nafunya amagulu nabbi asobole okuvunama. Lwaleero abasiraamu bali mu mayumba amanene nga n'ebisenge ebimu tebabisulamu, nga balina n'emizikiti mu mayumba gaabwe ge bazimbye naye nga temuli qiyamul layl. Tebasobola na kusaala kiro n'okusoma Qur'ani terimu, naye oli akulambuza ennyumba ebisenge n'akulaga n'omuzikiti oguli mu nnyumba gye yazimba naye nga temuli qiyamul layl. Naye aba nabbi ennyumba gye yali mu gurufa ruumu, asituka ekiro akikiitana asaala ellayiri naye wakad ghufira ma takaddama min dhambihi, Allah yamusonyiwa byonna ebyamukulemberako. Musonyi Allah yamusonyiwa. Azuuka okusaala ekiro afaanana bw'atyo. Aisha nafunya amagulu omukyala nabbi asobole okufuna waavunamira. Ani asula mu nyumba efaanana bwetyo? Ki ekikulemeseza okusaala qiyamul layli? Omusiraamu w'omulembe guno bw'abeera mu nyumba efaanana bwetyo asobola okukintana afune wuzo asaale ekiro mu nyumba eyo? Aba yakulaze eddanga Allah bwe yamuggyako ekyengera, era aba yamaze dde okukutegeeza nga Allah bwe yamuteeka mu mbeera enzibu. Tulina amayumba magazi, tugateekemu sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mu ebyo nabbi bye yalina ebirungi, yusu biljari, yalamiranga okuyisa obulungi emirirwano. Mulirwana awo muyisa otya nga ggwe? Nga nabbi bwe yatulamira, hata yatuuka noga nti Jibriru yajja amulamire ku mulirwano, n'atuuka n'okulowooza nti mulirwana alina omugabo, alina sheya mu mali ye. Ne husnul jiwar, era lumu bwe yategeezebwa nti waliwo omukyala asaala ennyo, awa nnyo zaka, awa nnyo saddaaka, naye badhi'atu risan, olulimi lwe luzibu nnyo lukyafu eri mulirwana, nabbi yagaa nti la khaira fiha, oyo taliimu kalungi, min ahli nnar, oyo wa muliro. Mulirwana awo muyisa otyo nga ggwe omusiraamu? Wadde si musiraamu, wali otambuddeko n'ositula ebigere n'ogenda eri mulirwana awo akulinaanye, wadde si musiraamu, n'omugaa nzize kukubuuzaako bwana Peter, maama Jeni nzize kukubuuzaako, n'omubuulira message ey'obusiraamu. Wali ogenzeeko n'omulambula nga alwadde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam zaara ghulaamun yahudiyu, yalambula omuvubuka omu yali mu Yudaaya mu kiseera ekyokulwala kwe, n'agendayo. Muvubuka gwalambula, si wa myaka gye, n'agenda n'amulambula, n'amukoola n'amugaa nti aslim, siramuka. Omwana n'atunulira kitaawe bw'ati, nga kitaawe waali si musiraamu, n'amugaa nti ati abal Qasim, gondera ebigambo byaggambye. Fa aslama, n'asiramuka. Bw'otyo owo yeyise eri mulirwana, nga tuvudde ku mulirwana ogwo ogutulinaanye awaka, mulirwana awo mu bizinesi. Omuyisa otya ku byotunda nga n'ebyatunda? Lwaki kasitoma ajja wooli n'oyogerera mulirwana awo byatunda nga byebimu, n'omugaa nti ebyo byatunda fake? Era lwaki osibawo edduuka n'oteekako akapande akanene sitiika, wano ewasangibwa ebintu origino? Oba omaze okuwa message nti banna abakulinaanye batunda fake, ekyo busiraamu tebukyagala. Nabbi yayisa bulungi omulirwano. Ffe tufaanana tutya ku mirirwana gyaffe? N'otutunka ne mulirwana ku LC, ne muyita ne RDC, ne mugenda ku poliisi, lwakiryowa mpanji, enkoko ze, embuzi ze, kataka, nkumbi. Naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yusi biljari yahuthu ala husni jiwarihi, yatulamira okuyisa obulungi bamulirwana. Oyo yazaalibwa mwezi guno gwe tulimu, gwe mwagala okukuzibwa amazaalibwa ge, sooka otegeere ebimukwatako sallallahu alayhi wasallam, enneeyisa gye yeyisaamu. Baganda bange abasiraamu, twetaaga tumanye nti mu nsi muno lam yaqa musibatun a'dam,
teriyo musiba gwali gugudde mu duniya muno nga munene walan taka kulayirira Allah tegulibaawo min mauti nabiyyi ng'okufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriyo musiba gwali gugudde mu nsi muno nga munene era tegulibaayo nga kufa kw'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. lianna bimautihi inqata alwahyi min as-samaa, okufa kwe obubaka Allah yabujjawo. obwononefu ne butandika mu nsi lwa kufa kwe. olwaliro mulaba abantu abatadde katemba mu ddiini, webatendereza Katonda, webazina, webasitusaako okugulu okumu, webeetoolola mu mizikiti lwakufa kwa nabbi abakubaawo ebyo tebyali baddewo. olwaliro eddiini yaffe raksun, kuzina, ng'abantu basuubira nti bali mu kusinza Allah. oyo katemba mu ddiini li ajali mauti nabbi, lwakufa kwa nabbi. teriyo musiba gwali gugudde mu nsi muno nga munene nga gugudde ku basiraamu, gusinga n'okufiira omukyalawo, gusinga n'okufiira maamawo, gusinga n'okufiira omwanawo. gwe musiba gw'okufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. obwononefu n'ensi eno okubulamu emirembe kufa kwe. abakubaawo sallallahu alaihi wasallam twalifunye obulungamu obujjuvu. baganda bange abasiraamu, twagale nnyo owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. njagala okumaliriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yayagala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amwagala n'amuteekako awsafun, ebitendo byataateeka ku bannabbi balala, ebitendo ebirungi. fanadahu fi lqur'ani alkarim biwasfi nubuwa warisala, n'amukoola mu Qur'ani mu aya ennyingi empitirivu ng'amugamba nti ya ayuha rasul, owange gwe omubaka, ya ayuha nabiy, owange gwe nabbi. talinawe yamuyitirako linnya lye mu Qur'ani nti Muhammad, wabula okutegeeza ng'ategeeza bantu nti oyo Muhammad si taata w'omu mmwe. naye okumukoola obukoowozi bw'ati teyamuyitako nti Muhammad. kikubirizibwa eri abakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam obutayogera linnya ly'ekkalu, era buli wayogerebwako okumusaalira nti sallallahu alaihi wasallam. bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini teyamuyitako linnya lye mu Qur'ani ng'alyatuza n'amugamba nti ya Muhammad, naye bannabbi bonna abasigadde yabakoola n'amannya gaabwe, ya Daawud, ya Musa, ya Nuh. naye bannabbi bwamuyita n'abagamba nti ya ayuha rasul ballighu ma unzila ilaik, owange gwe omubaka tuukiriza byenkutumye. ya ayuha nabi, owange gwe nabbi. naye bali yabayita namanya, ekyo kiraga ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam kye yali alina. lwaki otyoboola nabbi n'otuuka n'okutuula we batyoboolera nabbi ng'otuddewo? nabbi tatyoboolwa. Allah yamweyimirira okumulwanirira kwabo bonna abamugezaako okumutyoboola. tunuulira ebyali e Denmark, musajja yamukuba mu katyuni, enfundikire yali etya. da ku byafaayo ebyaliwo ku mirembe gy'abasahaba abagezaako okumweŋŋanga, abaali abakyamu, abannanfuusi, abashiriku, bafundikira bubi. Abu Lahabi, Abu Jahali sallallahu alaihi wasallam wankizo nnyo. kyava Allah agamba nti inna kafainaka almustaziin, buli bonna abakujeeja, abakukkakanya, abo baffe ffe tubakolako. tokkirizibwa kujeeja nabbi wadde enkola ye, wadde awo webatudde nga bamujeeja okubeerawo. wakitiibwa sallallahu alaihi wasallam. baganda bange abasiraamu, wajibuna ala rasul, ekitukwakatako eri omubaka waffe addifau anhu, okubeera nga tumulwanirira. ekyokubiri addifau ala nusratihi, okubeera nga tumutaasa, nga tutaasa enkola ye. wattibau sunnatihi, n'okubeera nga tugobera enkola ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. mahabbatuhu wa tabjiluhu, kwe kubeera nga tumwagala n'okubeera nga tumugulumiza nga Allah bwe yamugulumiza. tulaba Allah batuga nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah ye kennyini ne bamalayika be Allah so okusaasira. bamalayika nga basaba, n'ababaka ne bamalayika ba Allah nga beegayirira Allah assa okusaasira eri nabbi. Allah naga nti ya ayuha alladhina amanu, ate mwe abakkiriza abamaze omumutegeera, sallu alaihi wasallimu taslima,
mumusalire nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al iktidau bihi, ekibakakatako nga kyabwatteeka kumugoberera. Tugoberere nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumwagale. Tasdiquhu, okubeera nga tukakasa ebigambo bye, n'ekisemberayo ddala as-salatu alaihi, okubeera nga tuyitiriza okumusalira, wa khasatan yawm al-juma, n'okusingira ddala olunaku n'olwejjuma Allah lwabanga akutuusizaamu, yitirizanga nnyo okusalira owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna salatakum, okusalira okwo kwe munsalira Allah akundaga gyendi wembandi, naga nti sallu alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya, okusala kwe munsalira Allah akundaga. Mwitirize nnyo okusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabili al-ibada, nga nabbi mumusalira mu mbeera ya kusinza Allah, ya kumwagala. Naye oli agenda n'alaba abayomba, ayagala abasirisa nabaga sallu ala nabbi, oyo ayomba asalira atya nabbi? Olaba ayinza n'okuvaamu ekigambo ekivuma nabbi, aga twala eri nabbi, bino ti nabbi abibeeredde muwa, leka kulinda kulaba abayomba obagende nti sallu ala nabbi. Nabbi alina okusalirwa ala sabili al-ibada, nga tuli mu kusinza Allah. Tuulangako awo, beerangako mu mmotoka yo, beerangako mu dduuka lyo, beerangako mu makaago, oleeta okusalira nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba teriyo swala etuuka ng'ogifundikira okujjako ng'osalidde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu bimu ebyanokuza edduwa oluvannyuma lw'okutendereza Allah, mulina okubeeramu okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kyava yagaa nti efungula l'ennyindo y'omuntu erwala ekkookolo nga njogeddwako n'atansalira. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.